olaba akazimu ati uliriza ati njakulaga manyi gako kati omanyi kakongola ke enkoko yaffe byoya ona tunamna kuna hina ha ya sayi nasenda bwati omusajja yamukuba oluyi omayinze we nasabiranga bannange anti nga newemba ninya takisi nkuba akabonero buli wamu nkuba akabonero kwegamanga eggulu bwe limyansa kabonero kati mambi musawo yagudde mu mbi Yes. ogiraba emirimu gyo gitagala butagazi MR live oba ku Mitandikwa Bongo live nolwairo kwe tuli gomwana Katonda ali atugoberera wasibye otya olamugamba ki bikutwala bitya we bali kutwagala gwe mulwadde sala yaffe buli kadde yakusabira osuuke ate gwe alina obulamu Katonda waffe gwajjuza okwagala n'essanyu ewatali kunyorwa tukusabira mu kaseera nga kano era kokoyitamu oleme kwerabira Katonda waffe gwageredde okuba ku ndiri yomu era geredde okuba mu byengere bitenkanika tuleme kwerabira linnya lye tuleme kwerabira kisa kye buli kadde wabula tugende mu maaso n'okukyalira abo abali ku ndiri abali mu makomera ensi beefunyafunya tukimanye nti akaseera buseera Katonda akateekawo testinga mitima gyaffe ffe abakyayina embavu alabire eddala nti oba ddala bw'anatuusa ku binene tunasobola okujjukira abo era n'okutuusa enjiri ye mu abo sitaani bayagala okuteekamu enseke z'ettima n'ez'okunyolwa Dimaiza kyogamba akatebe kabadde kaddugala akatebe omwana kabadde kaddugala era njagala mugendo tandika nganze nga buli kimu nkinyiriza kati akatebe kukanyiridde akagatto kalongosezza okakasa mune akomujja kasala kubanga tesikyawo kiyinza obutalabika bulungi nnyo okusooka okulongoosa iroga lubindi abantu abadde ku maaso mbadde sikirabangako oba tategere oba tokwata Dimaliza era soko kwata atekeko nange njaga soka kulaba kubaka make up tukwata no Dimaliza okakasa tukwatenga tulina galubindi olwaleero andisedde okwata anakatema ajja katema mukubanga gana amalala gange saagala abantu bagalabe nnyo kumpita w'amalala njagala nze mba nkimanyako oyagala gasigale nga ganyigiriza ffe abakulinaanye banegerere wala gomwana Katonda ali yatugoberera Mukama akutuwera omukisa share subscribe comment and like kino kikulu nnyo eri obuweereza buno twetaaga kisakyo okutuuka eyo tutatuukanga twetaaga kwagala kwo na kubudabudwakwo osanga bona twambaze kooti ey'ekisa ensi enatufunamu omukyuzi ogw'omulabe sitaani gwe yali akwese wala okuva mu ffe kuba kwagala kibatisa ekikuyisa ku programs endala zonna mu bulungi n'ogyowumulira kweno naffe nno weewaawo buli kadde tugamba nti katufube tufumbe programu eno ereme ku disappointing nga buli bw'otuninga ofunira ddala ekyo kyeweetaaga twagitondawo mu ngeri eri special etakwatagana programs zaffe zonna ndala naye nga waggulu w'ekyo twagala tukulabe engeri gye tusobola okuyisa mu weekend ng'okunyolwa n'ennyiike tupikizezzaako bikasuka okuva mu bulamu bwo kyetukola buli kadde wadde ng'okusomesa mu mbeera eyo era nako kwajjula mu mboozi zino ne mu programu eno tusenvule tuula kalira teri mu kuwemula omwana muyite naye yerodere mujye bali kwasebo kale mugana sanyiza okuddamu okusinkana mukulu wange smartphone ng'oginyiga nnyo
nyiganyiga munnaye kubanga anti yayatise wano ate bimanyi byaffe byadduka ayatise walimpya ate togiraba oba oginyiga nnyo banyo olugalo kutega buteza ate lugalo yagudde neyongera neyatikira ddala nendoza kanjeko jaketi eno naye ate nayo nnungi kanjijeko kubanga si kirungi kanjiteeke wano abantu sibo batulaba Bakenani Opiyo kwe bali batulaba bani Bakenani Opiyo kwe bali batulengera mu bitiibwa limaliza abitegeera gye baliko ssebo kale ssebo nawe gye baliko ssebo obulamu bwa kiyaaye we bali kuba we bali kunyirira ssebo ngezaako we bali kusiima ensiima nojja ku galubindi naye nsaba mpiseewo kano mangu speed omukulu Lule owa Pakalasiti nanyini Pakalasiti restaurant mkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo kubanga akamere kotuwa ketugula mu Pakalasiti tuwulira eddekende kyokka nno ssaawa 8 ogw'ekiro nawo okasanga omukulu kati yabikolako yabitereeza omukulu naye nga bambi ambeereddewo nnyo oyo awe mbadde nja kati maliza atuuke ate bwe tumala okukalya ne tugenda wali mu Jackies ba eyali Mirano ate eyo ne tutuula ne tuwummuza ebirowoozo yerandiroodi wange naye gudandiroodi nga tomusasula baba bamuyita bati taata ye kitange ku kibuga bakati ye ali waggulu wa balandiroodi ye yanzaala n'ateekawo kitabani kye ne kibeerawo ne kyeyeyizaawo neyagalera kanyiriro kano yoyo bambi wakisa abantu bagendeyo ku Pakalasiti ate no ye nanyini gundi ye nanyini Climax era nanyini Climax eyo gye muwulire makindi ye yetabwe nnyo yereeta abayimbi abalungi abayimba obuyimba obuwoomu ye nanyini yo mugendeyo ate security neri guruguru abantu teri abagenda kukwata mu nsawo kwegamba mukulu ensonga ezo naye azitereeza ddala bulungi weewaawo n'abantu ng'abo dimaliza kiri kyembadde ngamba nti kyembadde nninza ayogere kikulu nnyo omuntu ku kibuga avaayo n'agamba nti munaye kolera wano teekawo akantu ko ng'omuvubuka weeyiiye sigenda kusaba wadde n'ekikumi bona akoowa ng'owaawo n'omulala abawanjawulo ndowooza yoyo omuntu anyuma okuwagira yoyo omuntu gwe tulina okubeeza mu bizinensi obutakoowa era yoyo omuntu gwe tulina okutunuulira buli kadde kubanga yaba atulaze nti afa ku generation afa ku ggwanga lye afa ku bavubuka basinga era naye ayagala abakolemu omulimu ng'ogwo gwe yeekolamu ne Katonda gwe yamukolamu kale nno abantu batyo be bagwa kujja kuba kunenyezebwa kwaffe Katonda abatulaze fe omulimu gwaffe gwakubawagira Pakalasiti makindi mugende eyo muli akamere papa Lule mumuwagire Jackies mugende eyo muwujjalemu mwabali above 18 gwali below 18 ku Pakalasiti oba okoma Climax nawe ali above 18 gendayo weyagale kuba ebyo ebifo byammwe naye waggulu wa byonna mugende mukuumire abantu bwe batyo mu business byannaku twale tubyulira buwulizi omusawo ow'ekinnansi yakutte omusawo w'emulago obujega n'amukuba akasente kayitivu n'amufera awo n'amaanyi we ganzigweredde buli bwe mpulira abasawo statements ze bakola n'abantu be bazikolako ate bwe nawulidde nakino ebintu bibiri nga tebigatta neewuunyiza abasawo abazungu tebakkiririza mu mpewo naddagala lyaffe lya kinnansi era bagamba nti olina kunywa ddagala lipime tewali mpewo buli bulwadde busaana mpiso kati awo nowe neewuunyiza abasawo abazungu bakitegedde nti naffe bulijjo ekituluma kwe kubanga obwaddeyo omulwadde ate n'oteekamu akasente n'atawona abasawo abazungu bakitegedde nti kaluma nkutaddemu ssente omulwadde wange ate aganya okuwona ongamba n'omulambo nsasule ssente zigujjayo okitegedde tutandikira waddimaliza kuba concept ebadde yakutandikira wuwo
tutandike badimaliza Tandikira ya sound ejolidde bakisuddewo tuli ku bya buwangwa buyimba bwe bataddemu bubwo sibutegedde batugumya mitima era bawulidde nti topic gye tuliko emitima gyamenyese kati batuzangulu sebo abasamize dimalize eddiini yammwe gye mukiririzaamu obufere butuusaawo mutandise ffera abantu ekyalumya omusawo si kugendayo wabula ekyasinze okumukola obubi kyakugendayo n'atawona naye ye omusawo omuzungu yadde anoonyayo ki yafuna omukisa ogugenda mu ddwaliro n'afuna omulimu omulimu gumusasula kiki ekyadde kimututteyo yabadde alina ebimutaataganya empewo z'ekika bamubalidde ebintu awuli amagulu gamuluma tegawona emikono wegimusanyalala akebera ebimuluma tabiraba n'agamba kooti kati nze siwagira mufere yamufeze naye teyategedde basawo kyabatuufu era abantu ngenda kubalaga bw'otuuka mu ddiiro n'otuula wowe ogenda otegeerera nti ono anfera oba ono mutuufu kubanga mulimu abatwerimbikamu mulimu abatwerimbikamu nga si batuufu fe abatuufu muwo muzindala kimbuuzi abatuufu babalabira ku ki onomala n'ombuuza abatali batuufu nawo wembalabira oba ogenda kumbuuza ekyo kyokka engeri gye ndinze nyina omumwe era nja bikubuuza okay kakati omutuufu w'omulabira ekisookera ddala taba na bakasitoma bangi agendayo bwawona mugaga ki yali akugambyeko nti nze nagenda ku musawo tebabalagirira buli afunamu talagirira musawo wamukolako kati gye bambi n'abeerawo nga talina nnyo baki bakasitomera bebeerera mu mwanyize ng'anoga abaira mu nnimiro eyo ng'alima baba bakola abatali bize kati bano abali bize ebanga takisi nti bw'oyingira bano be bapanzepanzeemu nga bakola ki bafuluma golowooza ejjudde kati ne bano babapanga jangu wefuula atamanyi bw'ojje nga mulwadde era obeera otudde ngeno bwe bayiika boda we zibaleeta jaye musajja oyo yawonyo naye ggwe ebibyo tebiwona kyokka ate bakugambye eyo okeera nnyo omuntu abeera eyo so omutuufu taba na bakasitoma kati abantu ekyo ate kyabalema okutegeera lwaki taba na bakasitoma ate ng'amaze ebbanga ng'ayamba obutayagaliza bw'abantu bw'afunamu gy'afunye tayogera gye yajja kati mu butayogera tasaasaanyiza lugambo kati kankubuulire nze waliwo yansalanga akaviiri obulungi bambuuza gye wakasalira nakasaliranga mu bubaawo bwange naye nga bwe bambuuza mbagamba dirayiti nze yensala neteeka mu butaala bwa dirayiti etansaze jjukira gy'opromotinga nfo ky'okwogera amazima nti bane akasajja kali wali eri kakolera mu bubaawo ke kansaze njagala obavimbiramu nti nze nsalira ku ki ne bakubuuza edda batubuuzanga akamere eriba ttima abantu balina ttima kubanga bambuuzanga ne gyendi akamere konze kufa nga sinaba kutandika kulya mu pakalasiti nga ngamba fango restaurant linnya linnyumira bunyumizi simanyi naweeri no kyatukuliramu ekyokwepanka n'okwepampalika ku bye tutasobola kati n'abasawo ebibeera bakubuuza gwe wakola otya muganda wange ŋŋendeyo nze nsabira bukalango okitegeera bwebwa obuzibu naye ng'ekyamazima mukijje ku nze ow'amaanyi tatera kuba nnyo n'abantu bangi bamwezingako ekisooka ow'amaanyi tagufuula mulimu abaako n'emirimu emirala kakati bw'oli agufuula omulimu kuva ku makya atudde awo manyi nti empewo zisobola okulinnya nga tezirabye na ssente oba na kasitoma nsobola okujja nga zakulinnya dda oli awo weeyogeza ne maama empewo ezimala okulaba ssente awo ne zitandika ogamba basawo abaddala bo buli kadde baba n'empewo omusawo owaddala empewo zimukwata nga nammwe bakasitoma temuliiwo omanyi ki oba noono ataliwo ddala kugamba ataliwo ddala zimukwata nga temuliiwo naye anti buli we musanga mmala kutuula ne tubuuziganya onaŋŋamba kambakoowoole lwaki ono waddalayo oyodde omusanga ali mu muwuliza mpewo owaddala takoowoola bakoowoole osanga oyodde kwebali bo bajja buzzi osobola omusanga nga tebannaba kujja simba wakati omusawo mutuufu alina kukolera ssente mmeka komyawo omuzindaalo ombuuziza omusawo omutuufu alina kukolera ssente mmeka ebiseera ebisinga kaakati ate omusawo omufere aba n'omululu mu ssente onaakola bw'akugamba nti muganda wange noonyaayo emitwalo nga 7 ojje nkukoleko gwe n'oyogerera awo n'omugamba jjajja essaawa zino mbadde mpiseemu n'emitwalo 2
era ajja kugamba ojja kuddayo ozikole ki oziweze ne kankuwa eddagala ne sente zange ezo nzikola ki nzaagala ng'oziwezezza nene eddagala tagaana ddikola ki ddikuwa omufeere omanyi bwakola ebiri gy'oyinawo ebiri kale gy'osooka ogireete balansi kugamba afuba okulaba nga tazikolekera naye nze nali oyo nagendako bantu nagendako mu kkemebwa oyo nagendako mu kkemebwa nanagidde uliriza kanyongeza kukyadimaliza nagendako mu kkemebwa mbadde nsaba sitaani yankemako kale abantu abawuliriza banguyize wawe nagendako mu kkemebwa Amerika anti uliriza kanjogere nga bulina okuba nagendako mu kkemebwa anti tutwala mu kkemebwa stali yakukeba yali ayambadde atya olwomuvubuka we soka ulire olwomuvubuka we sitaani abeera mbiddugavu olwomuvubuka we twakolana ne Freedom Star omuvubuka yabba miliyoni 25 ez'omugagga ku Freedom Star bwamala ozibba naye omugamba omukazi namitana nga jangu muko omugagga jangu wano sente wadde ozitwalawa yogera amazima naye nga kyayagala ayogere sitaani yankemye omuvubuka agamba nange nadde neeyiya omugagga alina kyaba ayagala yoyogere omuvubuka naga sitaani yankemye mumusonyi wagende yeye tali kuolwo naye kyayagala sente wadde ozitwalawa nzina kanange bwavadde wakuyingiza nti komandi ali wansawo sitaani yankemye agamba wakolerayokko nakolerayokko kakati ongambye sitaani ongambye sitaani abamu biddugavu oli sitaani tukubeere wala ate kati demaliza ate ye osokoleke ogambye sitaani abamu biddugavu oli sitaani nkubeere wala bibino sitaani ate gwe oleko sitaani gwalakulaganga mweru n'abamutwetera muddugavu ffe bagamba ffe tuli baddugavu naye sitaani bamutuleta ne batulaga gisiraba nga kimundi batulaga firimu za Yesu zonna sitaani nga bakulaga nogaba naye ffe kiki twakola abasajja kakati ŋŋendako mu kkemebwa soka owulirize munne mba ntudde bwe nti omusajja atandika ogiraba asooka ayiwa kati yali tayogera Luganda bulungi nga talumanyi bulungi kati nga tamanyi bulungi Luganda kati butalumanya bulungi nagamba nagira bwati naita omukongozi tusajja bano bagamba basajja batanzania bakayinga ati yali waffe eno sajja bagamba sajja mutanzania jo wa tabbu kati nga yefula tamanyi luki lulimi lwe ng'omukongozi yalumanyi kongozi najja nasoka nayogera naga onapenda kuze nakuja kuya ayogera Luswahili ko muguni naga bakole bagenda kutereza kiwedde basimye munnange nga nsoka nteka waawe ekiwaya tekawo ekiwaya nga soka yalagira kitwalo nga yirawo ekitwalo nga soka agirawo nga agira bwati naga ona tunamina kuna hina ya sayi nasenda bwati kati asenda omukongozi agamba negwe olina omukisa bakulabiddewo bati babatera balaba neŋŋamba nze kiwedde kangene nvuga ebenzi tudeko emabega kati kyekyakuyingiza okukemebwa ati kati tukomaawo nga ogambye kati ekyakuyingiza newaŋŋangusa alina obuliri bweka agenda asule ku mbaawo ensi etawanya akayimba tokawulira ensinga edobonkanya bayimu bbiri nekuze eri noga kanenonye tosibulidde nkyogedde ate kyekiwaŋŋangusa alina obuliri bweka banziba rediyo nagenda kukivulu sente ne bazibba nali ntandisewo ka disiki ne banziba gundi nali ntandisewo kalabula ne banziba di disiki naye nga kuluna kiwedde ngenze kumuloga ku luno era baavaawo nabagamba banne temunkwata kaŋŋende nkole kyenkola tugende mu maaso agagwe ebyo biwedde baŋŋambye gwe bakusiimye njaye ati babeeko kye bamukola kati ŋŋenda okulaba n'agamba nayiwa batagamba nemugamba ate kiki omukongozi n'agamba bagambe yongere ku ssente neŋŋamba bannange
nga bakyandizijjamu anti olwo nengamba bannanga ate kakati naga bagambe bagenda mukwata neyongera ku ssente ate wali bawadde mmeka naye so bawa kiwaya ekitwalo nga basooka nyongera ekiwaya ekirala nga mukwate bulungi kati nyongerayo bwe nti kumbe nsikayo bwe nalina emitwalo gyali ena kitundu nsikayo bwe nti sente zisigala wano omukongozi alaba kongozi mukulaba ndaba agira wati omusawo bwati amugira n'amalina endimi yayo biba binaffe obimanyi byaffe naffe tubeera booti amukoonako bwati akoonako jjajja saba kagundi amukoonako bwati ninga amukoonerako ki nokulaba omusawo agira bwati omusawo nagira namugamba onakutera mutabukira kale sibikola ki sibimanyi kumba ndooza amugamba byankugamba nawe tobira omusajja mugire zonna asooka azikole ki azijjeyo bakakubira mu ssabo kwe kumugamba nengamba omukongozi kikigenda mu maaso mukongozi bambi omukongozi bambi nansaasira ngala abankamula kotasooka ntunyumyamu wabweru nga bakyali biki tusabambi nankwatibwako enna era wabweru yaŋŋamba ona je kikola sirika oyo agenda kuleeta ajja ayavula je ajja ayavula kati munnange omukongozi nga asundya bwati bambi nkwatibwa ennaku ng'agaana obikola bye bamugambe nyabo omusajja yamukuba oluyi nayogera Luganda gafuluma oleeta eddagala ly'omulwadde nga bimunyizizza oba tayogera Luganda ne basajja abanga abo batuwunze dda nasigala nkyatudde nenoza kyakasimatuse bisimatuse akazebuzi natuuka eno ku kyalo ne mbagamba yatutali disiki ku luno kiwedde ajja ayavula eddagala ozze nalyo nakati nkyamulinze oba walisobya muganda wange nga wagudde mu mugezi anti oyinza okukakasa otya kale yagamba ate gambye saaba kabona we yagambye ani dimaliza yoyita abantu kyebatali kuno sooka oyogere bibyo yagamba bukwagulezi bwalina toli saaba kabona sooka oyogere bibyo saaba kale saaba talina wadde n'akadagala akakola talina gwe yali ajjanjabe n'enkuba yamulema kale yabba omugagga yamutwala okugema enkuba saaba buulizi tayimuyo tennakola ki tayimuyo tennatuuka kakati oyo yagamba kikyo talina kukola kati yaŋŋamba genda byonna ensonga nzikoze ki yagamba tutunule emabega yagamba enkuba yaŋŋamba genda ensonga zonna nzimaze eddagala olikola otya ekimbuusa olwo ndi omusajja ono yaka yankutudde ntuuka mmala okukola buli kimu nga yaŋŋambye gwekwata genda tuuka munda kwata akantu kano kateeke wansi bwoti ewa kompyuta bwoti nkateeka wansi waki kompyuta nga ninda olunaku olusooka kandi mbaana wankubira esimu ngamba alo era nagiramuko ngamba nga soka lweswahili awo masibitegeera ngamba omukongozi nga ngamba waayi bagambye vaawo woli katikati waliwo kigenda okubaawo vaawo woli katikati nisuka nenvaawo baddamu bankubira olweggulo bangamba alo kakati teka enkoko katikati kabatuna enkoko kote emitwalo 3 ogiteekeko katikati bakoleko hayi emmanya abasajja bankutula ekyebiri sente zannuma naye gomanye ng'egye nawaga ekyalo kyonna omanyi nga bakubbye obusungu ofuna n'ogamba ajja zisasula ezange kati mambi musawo yagudde mu mbi musawo ayinza okwadatiriza mirimu birwadde byamuyitiriddeko obulumi bumutta ebirwadde bitya nga ate musawo yajjanjabasuulewo ebitabo nze ebirwadde binsanjalaza obugere emikono gisanyala ate nga ye musawo ayinza okuba emirimu gyadde giri gw'otaana ebitabo yabisuddewo n'agenda omusamize yakoma mu pitu n'amugamba kola kino nekino ayina diguli y'obusawo yakoma mu pitu yamusabudde anti okukuuma omulimu kyaka omulimu gwamututte nga yagala yongera kunyweza baba bosi bafune bamunyiga birwadde yakoma mu pitu yavumudde yakoma mu yafuna PhD badokita yababuze nabo bennyini badokita bakkiriza nti yalo yakoma mu pitu omusamize emyoyo egundi empewo gwe zaagaana osoma abakira ate kankuleyo ekintu kimu muganda wange era nze okuva ku olwo olunaku nabita komaawo limaliza nze nkyali ku kibuzo kyeyabuuzizza abatuufu balabira ku ki embuzi omutuufu ebiseera ebisinga bw'aba akukebera omuntu omutuufu
bw'aba akoona ku point z'otamanyi akoonako ne ku point z'omanyi ate takubuuza mu kukebera waliyo abakebera nga akugamba olio kakati esente zitera okuyitaayita mu ngalo goddemu ye oba nedda okwo si kukebera akebera tabuuza abawo obukubi ekyo kyoli ate akebera ng'akebeza empiki zino zibaamu ne mubaamu empiki gwe tuyita omweso talina ate saakaaza bulago oyo omanya mufere kubanga ate akulaga alinnyiddwako ate akebeza kati abakulinnye bo banaakebera ddi yiwawo omweso ogwo gwennyini gukulaga kiki kyoli kati ate ekirala abafere bezingira nnyo ku mpewo ekikulumya obwavu empewo zawamwe kakati jjajja gundi neyezingira nnyo ku mpewo okumaliriza ng'akusaba ebigenda okujjuza essabo lye ojja kujjayo n'enkyanzi ojjeyo n'ensuwa effumu lya gundi kakati oleete n'embuzi embuzi vaawo nga bagisaze kubanga ebeera saddaaka ku ddagala eryo lwaki ogirekawo nga nnamu ng'era n'ez'abalala ozisanzeewo olina okusooka okutegeera n'okumanya nti ezo embuzi zo eziriwo nga nnyingi g'oleese eyiyo naawe tebagisaze era bagireseewo kati ekoze mulimu ki simba wakati bwe wagenda ewomusamize nze tesitakkiriza oyinza okuba agenda wa musamize mutuufu kuba nabo gye bali waliwo sitaani bakoleramu nga bakola ebituufu sinabafuna gye bali asigamye tebali sinabafuna otambuddemu atambula gumu myaka jadda 2000 wamemeka atambula ogumu onaabafuna otyokoyiso kyaguli sinabafuna anti jena weruma kumusota nibalaba mugwayekanga gwambojja bwe yali akukebera yagamba atya wamubulira ebizibu byo oba yakubuuza ekizibu kyo kati obuzibu abantu bali balina obulaba basajja balina experience olaba ffe nayo tuli wano tulina obuzibu waffe nga tebufaanagana ffenna basatu wano ffenna sokolindeko ffenna kyanti kyekyegambye bifaanagana twetolera ku kintu eki tuli wano kulayini wano tulina ekitugatta essaawa ya leero ayinza okukwata nakuba omweso naguteeka ku ttaka kati gwenza okukulagula kulageko tandika sebo funa wana amayinja gange kangafune busatu bugenze eno kamu kagenze eri waliwo omukazi eyakugaana olaba lino ejjinja lino manya kino likutte eno luyima katulima olaba ejjinja lino obusatu bukwata wamu akamu nekeyawula manya kino kati no linnyalo lino lisigadde gwe luyima wano watagalako n'emirimu lino eripadde ligenda eno wano wakati wano olaba wakati wano luyima olaba wano wakati luyima jajja kuja luyima bakuzala kabowa jajja kuja yesebo kozi mbali manye wamwe iwafi wenjogeredde emyaka nakati nga njogerayo buli kanaku nja kukuba jjajja ng'ogamba nze nja kukuba jjajja mbuuza ng'ogamba nze oba ensi ki gye wagamba nzaala wakabowa tugende maaso amakubo wano kati eno eri eno giraba eno amakubo go ag'ebyenfuna bwe bagakwatamu era ozze otagalanga n'emirimu olwanye nagyo ebbanga lyonna ogiraba emirimu gyo gitagala butagazi buli kyokwatako kifa bufi gotogiraba sokoleke nedda gwe okimanyi ekituufu ekituufu okimanyi emirimu gize nga gitagala sokoleke kati wagezaako n'olwanako watambulako oyinza okuba tewagenda mu ssabo nowagenda mu kyaki oba n'otambulako
nogezaako gikumaakuma kati kuwoli mu kutambulira isaake eno nolaba ng'egasse. Kakati nga Binika obukugu bw'okozesa tewakagenda mu ssabo mulundi gumu. Naye kirungi wadde eri Yezu era ogenda mu kyaki n'osaba era watukuzibwa. Sebo nindako oba wali mufere bali okwabo omumanyi jebi twabanga kusapese waye mukama waffe lagera musabo mulengera ku TikTok okwo kwali alaikinga kwali jebi bakole sabo lyabwe nga lya bufere uwa Oye wene ule eri wasinda basuba wansi eri banzo babakole sabo ly'ekika bana abalala bone baagala okugenda balikola na muganda na mukwano gwewe esabo ly'ekika muli nenga lisawula bakazi bokka lisawula bakazi bokka ali wabusogo okola esabo ly'ekika n'ekirala bino biwoza omulembe gwa .com munnange ebyobuwangwa tebimanyi .com kyovala n'abawalabu bo basigala n'obuwangwa bwabwe ng'ate .com yasooka waabwe tosobola kuŋŋamba nti nno essabo g'oli wayalingemu amasannyalaze essabo oliteekemu tayirozi essabo abakulu tebabimanyi ebyo tebabitegeera gwe ng'omuntu yeggwe bajjajja sokoleke bwe baba bakulu tebabimanyi tebabitegeera etegeeza basobola okujjamu era nga kuba tebabifaako anti kitegeeza tebaliimu bwe biteekamu tebajja kitegeeza tebaliimu kubanga tebakolagana na bintu bitali bya wano. Ani kati dimaliza kyolina omumanya ekirala obuwangwa bwa bo be basinga okutegeera obuwangwa n'otusinga anti kituufu naye kati ate kye weerabidde omulembe gwe tulimu anti byebyo byenkugamba linda ku katono sooka olindeko oyo akutugamba nti gyemisambwa tegigoberera mulembe gyaffe gyasigalayo gyemisambwa gino emirembe egiriko owulya bulungi gisobola okumanya nti nno wooli kubanga eno ensi ebiriwo byaliwo gw'olwokuba oli muto gw'olabanga bipya anti nedda nsenge kitegeeza bwe biba bino ebiriwo byaliwo tayirozi zaaliwo amasanze gaaliwo etegeeza byagirabako anti kati byo tebiri ate mu buwangwa bwabyo bino bya kizungu tukwate empola kakati nze ngamba dimaliza bwe nti ye musawo siri musawo tokyogere ekyo kyatudde sooka omuyite ngoberera obuwangwa n'ennono ne siri musawo siri musawo naye olw'okuba mmanyi nnyo omuddo ogwo nsobola okuwa yes abantu babuli amazima bagamba embugwe mulimu gwange ndi muyimbi ndi musizi wa bifaananyi byebyo naye olw'okuba mmanyi eddagala eryo ery'ekinnansi tekitegeeza nti ndi musawo kakana dimaliza nzatanywa mmindi ate nno kakubuulire emmindi eyo giraba okuginywa munnange emmindi n'abagundi bagikozesa abalundi abanyankola abalunda ente kabanga kasigala ogenda ogeme nkuba oba ogenza okukola mulimu ki owayo obwali bwavu oli n'abintwalamu bwali bwavu oli sawa eyo nengufuulamu akalimu twali ffenna omukazi nakukubira essimu n'akusindikira ekitwalo ekikuba nsika ekyokwebaza ekikusindikira ngaani anti kati ekyo naliwo waliwo naye nga bwe era bwe bampulira nti eddagala ndimanyi eryo era namulagirira ne mukubye essimu genda ofune ekikolo bwe kiti ne bwe kiti obigatte okole bwoti bw'omala ebyange bye ye nansindikira akasente nga bimukoledde nawuliro kasindike omutwalo gwa kikuba nsiko kati nze kankubuulire nze gwe basinze okufeera mukyatendereza oli omusawo naye nze gwe bakyasinze okufeera simba wakati wabadde ogamba simba wakati wabadde ogamba nti omusawo omufere asobola otukebera kubanga bakwata rutiini bo bamanyi nti ebibonyabonya abasajja bye bimu bwe wakebedde awo amayinja ago ne gagenda n'okebera ebintu ebyo walabye nga bye bimu bisobola okugwa mu mannyo gaffe ffenna bikwatagana kituufu oyo emirimu gyatagalako oyo nakati kyatagala kubanga emirimu egitagala olina okwetambulirako eitha ogenda mu kyaki otandika okusiiba oba ogenda mu lubaale gwe weeyiya wonna wojja experience Gabinika emirimu gyaffe ebintu byetutambuliramu bye bimu jebbi yali kyaliwo bali okwabwe yali mukwano gwange
taliwo teri mukwano gwange wagendako kojja lyakolera anti nkukolera ku kiki otegeeza okukola ku studio asiri nyanga jona gasimanyiyo newajja otamanyi niwa jebbi nange nawulira mu ŋŋambo nti jebbi yasetinga system ng'ekola ku bakazi bokka yasetinga system si be baana abo baanaana naye ng'ate olaba abo abasawo abazungu mulimu omusawo gwe mmanyi sijja mwatuukiriza mannya mwendi baaba sijja mwatuukiriza mannya naye musawo ate ng'ayina musawo obuzungu ate ayina n'essabo abikola ebi bibiri kakakana kati gwe kyoba omanyi abo abasawo obuwangwa bo mu sayansi waabwe bo bwe baba babusoma bakugamba nti obuwangwa obwo tebuliiyo olaba enfuufu empewo ng'ezza fe tukayita kazimu bo bagamba mbu empewo eba yeesisinkanya abaasoma mbwe neba evudde eno neeno neeva eno oba neeva n'eri oba neeva n'eri eyo empewo etuuka okuba nga yeesisinkanya enyoole akantu ako maama lwaki tekusisinkanyangako nga ggwe nekwambula engoye nekunyoolamu naawe n'ozinaazina kubanga eba y'amaanyi just batusomesa abasomesa netusirika busirisi kuba tubanga abayiga naye kati tukuze netutegeera nti bulijjo baali awo balimbamu empewo naye obuveera nebuwanikamu waggulu kati empewo esisinkanye wano ate neyumusa n'obuveera gwekimanyi n'engoye eziri kuwa yesolo zijjako emizimu giba gibaanagana naye yetwala eyo nze nayambalanga topi edda ako akantu akaketoloola kaali kanneetoloddemu enfufu yagenda nengiriramu bweti enkofiira teyavaako ebyaddala kaba kazimu era akantu ako bwe kaneetooloolamu nga nkyali muto abantu abakulu ne baŋŋamba kabi nnyo ate okumanya kaali kabi kuba bagamba kattako ku muntu kattako ku mwana kati nze kanneetooloolamu kuba nali ate noweewuunye nali nva ku kyaki nali nno nva ku kyaki soka owulirize nali nva omayinze we nasabiranga bannange anti nga newemba nninya takisi nkuba akabonero buli wamu nkuba kabonero kwegamanga eggulu bwe limyansa kabonero naye eggulu eryo lyolaba lyabako ng'ate tukola ki obubonero twabukubye edda kati patiri ne mwana ne mwoyo natatuyamba naye sigamba nti nno tayamba abamu alabika abayamba abamu abayamba naye nze teyakola ki gwenga ggwe kubanga nali nva ku kyaki okutambula mu kkubo era nasooka nenkakuba bannanga akantu keetoolwa ne kaveeringa nkalaba bwe nti nenze saamanya nti kayinza okubulira mu nze kabulira mu nze ne kanneetooloola anti nenteekako emisinde ng'era kangoba nzira eno gye kadda nze yempewo ebeera esisinkanye ennemerako nziruse engoberera gyendaze kaakati akazimu ako kamala okugenda bannanga omwana asisa obulwadde ekintu ekyo nakiwulira nga abantu bakuba enduulu bannanga omwana asisa obulwadde ninga simanyi nkomawe wakambi banyumiza nze nkomawe wakambi banyumiza jjajja n'akuba mu ngalo yabikubamu ebibatu anti we bagamba mu Luganda jjajja yabikubamu ebibatu n'abaako waaweta yakomawo n'eddagala nga lya green ne saabitegeera abiyenzenze mu baafu aŋŋambye genda onaabeko nange jjajja mugayi nange sijja binaabayo kuba yali tannampa mmere nange mugayi sijja binaabayo omaye bw'obeera omuto buli kimu oba olaba ng'oyamba oli kubanga nze n'okusoma era nze saasoma nga nina kyenjagala nze nasoma nga nnyamba maama okiregeera ng'era wageza n'abako kyannyima sijja bisomayo eddagala balinaaba bakubambi kati eddagala nasooka nendireka nemuga jjajja sigenda binaabayo sokompa emmere nanneegayirira n'abako omanyi kyeyakola jjajja omanyi yali mukambwe yangeera nina wennyimiridde nanjiiraliire bw'ati okitegeera kati tonna bw'alinjiira bali ne bamugamba tebigenda kukola kuba badde alina okunaaba nga bw'alaamiriza eddagala litambula na lulimi ng'omuyiiridde biyiire ekyokubiri ne bamugamba eddagala tebalikasuka ng'ate era kituufu kubanga mu bikomera ebyo tola nti bateekawo ebikomera beewala matalo na biki ebisigalidde naye senga amatalo bagakwata nga bagamaliriza ne bagawuuzumya mu bikomera ekyo kyekiraga nti eddagala tebalikola ki
tebali kasuka ettano bapanga ettalo nga bapanga ejjembe ddagala bagatta bugasi ddagala n'olamiriza ne lifunaga amaanyi okitegeera naye kakati teri asobola ate n'obeera mu mmotoka terikwata terikwata n'olitegawo terikwata ate obeera mu ngatto likwata kubanga bino ebisambi tebyambadde engatto bino tebyambadde engatto ziri wano ate ddyo gali maanyi gakuyingira nawatali ngatto ekitegeeza tosamba bintu byotamanyi ebyo byemweyogeza nza sitya nosamba mama engatto ani yagikola engatto yagikola nze ndaba babayita bakagatto bazungu be baleta engatto kati watugambye nti amaanyi agafa ag'ekinnansi ewantu wonna ewali ebintu by'abazungu tegabaawo singa omuntu bamulogera mu ngatto ba mu ngoye zayambala tebikolagana nabyo saagambye nti tegabaawo gabaawo ne tegakolagana nabyo wali wadde obuuza Dimaliza kaakati nze kyendowooza akazima ku Dimaliza kagambye abazungu manyi abazungu bajja ne basoma wano ku bintu byaffe wano eri gwe muyaga gwe bayita torpedo gwe gukola guti so Dimaliza torpedo yamufubutura era oyo omusawo omuzungu Dimaliza torpedo yakufu kati gwe kyoba omanya anti soko ulirize kati omuyaga ogwo omuyaga akakazimu okalaba nka basindikire muko totisa otisani toli musawo enkuba yakulema enkuba nange nyesoolo gema yakulema olwatosindika musawo agenda kusindikati anti labayo kutira anti mumpadde obudde mbadde buli mwogera nga njogera bwe mbagayo kabasindikira mumpo yamufulumiramu dabayo olaba akakazimu anti uliriza anti njakulaga maanyi gaako kakongolako enkoko yaffe ebyoya ate olagwa omuntu gwe kakuula ejjembe kezingirira mu nkoko nga bwebuuka kagenda okuzikira ng'enkoko terina byoya bali babasindikidde eddogo egundi ekankanya ettaka ate nno ekyatuyamba akankanya ettaka mbuuza Dimaliza akankanya ettaka bamuyita bati akankanya ettaka anti era tumuyita musisi badde nze mumanya saga mwatula linnya kaakati musisi oyo mulaba olabye bagambye bano ensi Amerika biki mu nyumba ezagudde biki ebyo bityo kati ye musisi oyo kati ffe wane ewaffe Katonda alina ekintu kye yatuwa kikigiza Pearl of Africa ndowooza teyalitulogera ntubitunuulira nnyo yanjiira enva ezookya atulaga kuyira ezinyogoga zaali ku kyoto anti era nali nfuuwamu bwe nti omukka nakankanya sepiki yonna nenjiikira noloba nali yayitanga munne ndi mufumbire wa jjajja mufumba ebigambo affe tunaba bunaabiddagala ffe tetwogera bwogezi ffe abategera obuwangwa ate ffe tetuteeka gundi obwo obutanga ate nno kankubuulire obutanga abantu kati eddagala eriramu terikola eddagala omala kulitta nerikola kubanga gwe bw'osimba ewuwo n'osimbawo omwetango n'osimbawo akeeyeeyo n'osimbawo akatanga byonna ne bikolawo akasaaganda era nkuloga n'enkulumya kubanga eryo eddagala sooka olinoge olitte bw'omala okulitta olizuukize olibaamu amaanyi nze ate awo nange wenneewo okulitta ndoza kyategeeza kuba tosobola evukosi oba olina oddinoga teba olinogo balirese kukikola liba lifula naye bwe limala okufa amaanyi bwe lizuukira amaanyi gaba ganjawulo kati kyotegeeza nti n'omuntu waafa nafuuka omuzimu gusituka guba mukambwe so buli ekintu ekifa ne kizuukira kiba ekyamaanyi yes kibamu amaanyi amalala ate agadaba olinze kakati Dimaliza naye nze ndaba abaguma Dimaliza olina omuzimu gundi mpiso teyeesigamwa nti abantu tebalimanyi era nomala ogenda nabuuza abatunda ebyobuwangwa bampeyo ku mpiso eteesigamwa tetuliyina eryo naye nga beerabidde ti eri engabo y'ekyalo oba eyo engabo y'akawumpuli
yempisa eteesigamwa naye yanoonya empisa eteesigamwa nze taliwuliranga nabo Dimaliza agenda kukola essabo ati nze sisobola bukola lwa nekinnumye nnyo ogenda mu ggulu Dimaliza muleke mu geyeena omanyi tegujja kunjokya era ngenda kujjayo n'ag'omu buto bulire Dimaliza enjiri buli kanaku bali tutwalayo mu mmotoka akiri mukonayo nga buna oyakkiriza okumanya eddagala si kibi kubanga nange nsobola okujjawo ne ŋŋamba akacungwa kano kankanyeko waliwo statement gyakoze mbu eri engabo ya Kawumpuli kisuka ku ddagala kyabakugu ekyo kyabakuguyite engabo gayina amannya mangi engabo y'ekyalo engabo ya Kawumpuli naye nga bw'oba olaamiriza ng'onaaba tojja gamba nti naaba engabo ya Kawumpuli naaba engabo y'ekyalo oganze ndi mpisa eteesigamwa era eddogo bwe ligezaako okuneŋŋanga nja kulifumita totawaana okujja bweno bwonaaba ebigambo olina okuba ng'omanyi okwogera n'eddagala likola ate ekyokubiri abatunda eddagala bambi mutuyambe omukyala ng'okyagenda mu nsonga bw'oba ogenze mu nsonga eddagala tolikwatako naye gw'ogenda ku byobuwangwa okugula eddagala teriyo olunaku lwabatakoze n'ogamba ye lwagenze mu nsonga n'amanya ddi kakati kyovula abantu bagulayo eddagala lumu ne ligaana munnange babeerawo kinyuma omukyala nga mukulu mu myaka ate nga takyegatta kikyotegeeza ddagala lyaffe terikwatagana nakwegatta ate n'omukyala ali mu nsonga kakati Dimaliza simba wakati ereza kisoboka okuba nga omusawo oli eyagenze omusawo omuzungu eyagenze omusawo omuganda amuvumule kiyinzika okuba nga eddagala lyamuwadde lyadde likola naye nga oli yabadde mu nsonga oba yasuze yeegadanga omusawo yadde musajja kuba tuyinza okukaaba naffe ne tufuuka mooti nga gwe tukaabira nedda ne bw'aba mukyala agenda mu nsonga ne bw'aba musajja yeegadanga eteeza omusawo yennyini omusawo omuganda asobola osobya eddagala bw'aba yasuze yeegadanga oba nga yagenze mu nsonga yes kituufu so n'ebyo bisobola okufuula omusawo ow'ekinnansi abadde omutuufu n'ebimufuula omukyamu olw'embeera gy'omusanzeemu era abasawo bangi nga byakola bituufu naye nga amateeka g'eddagala nga go gatamanyi kati Dimaliza amateeka go bagasomesezaawo amateeka go kennyini otuula emisambwa gisobola okukuloosa message Katonda asobola okuwa message kati goyina emisambwa egyakuloosa yes ate era ng'ogenda okyogerako n'abakusinga mu myaka ne bakugamba kituufu yakugamba oli musawo bamusomesa ekyobusawo sinnakibabuuzaako kuba ekyo ofukamira mu maaso ga Katonda n'omubuuza n'akuwa message ayina message gy'akuwa ebeera mu lugero olina by'oyinza okuloota nolaba nga bw'obigattagatta kuba kati waliwo abaloota nga bazzeeyo ku ssomero temutya si kudda mabega ebyo by'oli mu kkola emisambwa gyagala oddemu obisome obitegeere bulungi osobole okubeera owakabi anti osobola kati tolina mirimu gyokola senga obeera mu mirimu gyegyo gyokola nenga gwobeera olwotudda kusoma bategeeza ebyo byolimu bisome obikuguke kakati magezi kigoowa omusajja bamukudde vagalanda musawo muzungu agenze wakasajja kapittu kamukwatiddeyo vagalanda awoowodde ebyama byasizza agambye bannange banzibye omusawo omuzungu omusawo omuganda yamubbye magezi y'omuwa asiika obulamu tassa mukono ekiga ekimu tekirobera mwana kutambula addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto ensasa ginyikirire ayongere genda mu maaso mutuufu ajja muzuula Katonda ajja kumumula Katonda ayagala nnyo ababuyaana bw'alaba omuntu abuyaana amusaasira n'amuwa ekkubo ettuufu Dimaliza olina ekirooto ky'okukolayo essinzizo egganda mu bulamu bwo nga nkaddiye mpozi kubanga mba amaaso tegakyalaba ati gwenkola ate mba sikyalina maanyi gayimba kati awo mu kuwummula nja kujjanjaba Katonda oyagala muwa bidibye obulamu bwo obw'ekivubuka olaba tabusaana mba simuwadde bidibye naye mba mbikoledde mu kiseera ekituufu wano nga nkyalina amaanyi kansoke ngakozese Katonda tajja mu bulamu bwo ng'olina amaanyi Katonda omulubaale tajja mu bulamu bwo ng'olina amaanyi ajja gakuwedde n'omuwa ebisigalira no agenda kunnyambako naye okuweereza abantu
kuba nange nyini kati omuntu mugambe nti ngabo obugagga nganze nkyali mwavu eddagala ndimanyi abantu ate babyogera eyo eddagala ddyo mba ndimanyi naye nange kanasooka nendyekolako musooke muninde okyagezesa kasooke ngezeseze ku nze bwe ngaggawala awo mbayite saagala omuyamba essaawa zino toliiwo essaawa zino ekyokugaggawaza omuntu nga nange nkyali munaku mpozi nkugaggawaza onompa Gabirika esebo omusajja omusalira amagezi ki kakati naye kansookere mu ngero twekisiza akira tunamma owebbanga otamumukira teyebikka yawemukidde akasajja kali akapitu kanyala yewe yabumwemukidde ate nga twekisiza akira tunamma kakati omanyi omuntu bagamba omuntu bw'otamubulira mazima okusinga omugamba omukisa niwe buzabuzanga namwe mugaye sigenda kukuwa bikole ki bigwe akirako tunamma kati nze ngena mugamba bwe nti nga bwe yeweebudde kubanga yewe awe mukire ddala kuna agende kuba mindi 8 tindalo bade manyo musindika mu ekereziya ye tigambye nti agende kwa mindi 8 agende wona wagenda wamanya ebizibu binakola ki anti nedda yamanya already kati kyamututte mu ssaba yaddayo n'ebizibu kati agende ye wasuubira wanagirira dda taate tawummula kuba kati yaweebuusa banze n'omugoba ku mulimu kati agende ye buli wasuubire wasobola omuyamba wajja okujja ekiramu gwe ng'omukristo mbadde manyi option gy'olina eryemu omwana wa yesu kumusindika wansi wa maama Bikira Maria yasobola buli kimu era atalemwa maama Bikira Maria tokyamwesiga nedda nayo kennyini ngenda mugamba agendeyo asobola wafaza ngobya omwongerako amaanyi amala maama Bikira Maria asobola okugenda wafaza ngobya kyembadde njagala akole ki asobola okugenda wafaza ngobya n'asabako asobola okugenda mu kyaki yonna wonna ewasoboka bw'abanga kyetaagisa nga anaawona nayo gye yadde agenze nga naazula naye agendeyo naye okimanyi amagezi gayagala omugambe mbw akakasente asobola okukakomyawo nakafeze asobogerewo omulogo n'aloga omulogo akasente ne kakomawo waliwo engero lubaale embeera n'embiro kwotadde ffe naye akuba abantu abasinga boolugera balusseeri badimaliza gye balussa naye nga kyekitegeeza nti mmetandikira leero njogere ne ku ssimu mugambye owumuddemu leero naŋŋamba waayo owummula eyo olugero lwa lubaale embeera ndi mbeera omwagala akubeere naye naawe weefeeko tikitegeeza kiri ekyeri mu ssabo kyokka nti oŋŋambye muganda wange nsobola okutuula nina okujja tukole era neweebeera nawe neweefaako kakati naawe gye bakusangira kasooke njogere bano abakulembera abasawo b'ekinnansi lwaki omusawo bw'aba afeze temuyumuka ne mumusesemya akasente anti ayinza okuba omusawo afeze nga gwasobeza eddagala yalikuwadde tebajja kusesemya tali talina abantu sebo n'abasawo balina ebiwandiiko certificate bazina nti ono musawo ogendewo omusawo muganda soka mubuuza maliza bakufera omulopa wani ngumi mugongo bakasente kange nakulabirawo nenkuba yakulema okgema otandikirawo mulo amagezi gempa omusawo omuzungu gali wamu nywerera ku musalaba wansi w'omusalaba wewali amaanyi agatusumulula tujja ku buli mpingo yali etusibye katonda eyakolera Basulemaani yakyakola na kaakano ffe gyatujje wala tubirabyeko ng'abikola katonda waffe mugumu era munene ekitenkanika kyesobola omugamba tutumire tugende kakati tusookere ku mukyalo ono omukyala bamuyita Maria's Boutique UK brand omukyalo ono adiyingira mu cosmetics bridals ebyabagole omugole kumupepeta decoration omugole n'apa mu nju nga toyinza okugamba obaka malayika ndimaliza omumanyi omukyalo ono Maria's Boutique nansana omumanyi nali mpiseewoko twalamuzaako naye teyatutegeera nti yenze dimaliza nali mu bijaketi ate nga naye saagala bammanyi kali akavaana erandani oyo mukyala kale akasente yakaŋŋamba naye teyanseera bambi mukyala mwetowaze nnyo ebintu ebyatunda birungi nnyo abagole abambaza
engoye zeyo ziri mu buchobo bu perfume noba towekubye perfume otambula wa this is special ziva VIP UK brand zijja direct naye mugamba tuwe ku kalango tumulangire ku channel ate era mujjukize nti channel eno bwajuwa akalango aba supportinze abaana bo ku foundation directly tuno tudda ku somero tutuyina bitabo tunonya school fees kyabuze kati yebo avayo na wa channel na akalango mulangira buli mwezi ku TikTok ne ku YouTube yaffe ndoza abayambidde ddala abaana ba Katonda okubeerawo kana ni opiyo olwairo nga sigososeza onalabo kana ni opiyo kabadde kakodyo musebi kati nawe okimanyi era nga gundi bacho dimaliza kana ni opiyo mumanyi naye wano musinkanye naye yamumanyidde ku ggwe talina wa kitiibwa n'omugwamanyi mpaye erure pakalasiti akati dimaliza bane nsaba onalabo kana ni opiyo ojja otusiikaneku bane gino ku foundation ate neno ku program yaffe akyaleko oba ku program nakwa akyaleko ko bekibozi tumite okubozi gwa weekend special nego manchi kitegeeza acha tumchaze nga tumtuze tusula naye wali nze mbaawo n'atuula wano kamunonye kamunonye weekend wali wano kati ne bwenvimba tujja kwambala masuuti nze ekigambo kya Dimaiza so akigumirako sobola tamanyi kuwekera ayinza okuvimba n'atuswaza najjamu sokisi kati naagala alage kana n'opiyo honorable tinange nkubye sokisi ya white abikola nnyo lwanajja tujja mmubuusa ajja mwekangira wano temugaa nti yajja Even Eve kwali nnyo bambi mami waffe atunda ebyokuzanyisa by'abaana Nalongo Morini mugambi naye atuwe kalango asangibwa kwalo but Nalongo agambye agenda tuwa kalango atuwe kalanga agambye agenda tuwa kalango naye kyemanyi katwa weekend ayinza okukatuwa bw'owa channel na akalango Nalongo oba supportinze abaana 48 directly tuba tugenda kufuna akawunga tugenda kufuna emmere enva nebigenderako abaana balwala bambala obwana bwa Katonda obwo kuffe butulabanga bataata era bamaama guno omulimu n'obuweereza buno tetusobola butuukiriza ffekka twetaaga ekisakyo otuwa akalango tulange waliwo abantu bangi abaagala special deliveries ebyokuzanyisa by'abaana nga bo town yabatama Nalongo akola ekintu ekyo so twagala atuwe kalango twongere okukatiriza ensonga ezo n'okulaba nga ate abantu abalungi tubagusa abantu abalungi abeesigwa beetaaga okukuba abantu mu maaso babamanye ng'oyagala gundi kyakuzanyisa ky'abaana oliwa oyagala kigaali ky'abaana oliwa oyagala buno obukola era Valentine oliwa bukoneko bukonyi Nalongo tazanya waliwo omukyala waffe wa speya maama Nabatanzi investment mama yasiimye bambi yasiimye era maama webale nnyo kubanga oweereza abantu yomu basinze edduuka eddene mu kibuga maama naye musabe kalango atuwe kalango nawe tumulange maama tusaba munnange otuwa kalango tukakulangire wano live bizinensi eyongera okukula kuba nene ndoza singa tumenye nukakwatira ku office netujja ku office ne tukakwata ntudda ku foundation kugamba speya nga yambadde ovulo mama tuli kumpi ali wali era Colin mama mugambe nti atuwa akalango tulange tukole ebenge itawo wano abantu abagala special deliveries spares amagala gigali tugamanyi wagula spares mulungi spare mulungi mama mugambe madam Nabatanzi investments bakafuluma okutunda speya okutunda fojale mbyuma n'ogula ekyo mama ayita akalango tukakube kiralo kale waliwo baganda baffe wano abali wano baganda baffe ababeerako banne babeerako Miss DJ Feva uno yakagiteekayo comment abula baba you look handsome where's the party at tumuvimbisa nnyo even if tovimbise no gabinika antawanya nnyo okweta ku interview ennaku zino musanga eri ng'agamba nyambadde saati yange empya ne kooti kansoka embuuze ku bantu kati ekyo kimpa obuzibuomuwa owaayi pati erirudda wa mugambe wadde just okola test 1-2 nakalanda biniko owoomye ate ono numpi ono nakalanda meri nantongo gavini
Nando Gavin si mupya. Nakananda Mary si mupya. Evelyn Eve. Jacqueline. Oyo si mupya waffe wa munju. Esther waffe wa munju. Boda wa munju. Waffe wa munju. Omwana wa South Africa. Auntie Lilian. Oyo mupya. Naye kabadde agoberera yakambye you look good nate Lilian towana nyoga binika aleka gwe kintu kyadde kya ate no kati banne mbasubiza ina kugira mu kanzu koti yakutuddeko mama bangambi yangambi sako gabinika manyo kwambalo kimanyi nti kala gye yakubye mu saati ate fanaga bimachinga nejagala oganti nze yabimulabidde naye ndabanga nizo abantu abawa Mariam natukunda uno kwali Fati mulungi kwali omanyi no nabadde ngenda gumu manyaka kwali ngenda Kongo nga yone mbuti kideti nade ngenda Kongo kali mukadde kazi ngenda Kongo chikadeke so kaleke Mariam ngambe togenda Kongo kaleke gabinika future yo kyagala okukulaba bagama milioni 2 mwezi kite baswa kwa kite nego nawe njala katunonye mpola yambadde ku suiti y'ekoti ganyumira oyambale suiti walanga yambadde ekinu anti ng'ogambe ekoti bagitadde ku anga lwaki nga muno oba yakola etya baba bagizituma yaliko mama vivi muno kati ate nembuutikira nembanga akakwale yona nga bobo ekoti yakuswaza yanswaza kale teyeteaka nga muli mumpi esaana muntu nga muwanvu bane twekanye enkula yaffe kati nze ekoti yona nazivaako njagala buno obusuuti Bobi Wine bwayambala obumanyi obwo bukombine obutenjitenje obwe obutegedde obwo bumunyumira nange bulaka buyinza okunyumira kakati Forest Resort Reza Mr. Robert Valentine je tuli Reza naye gabinika Valentine nze ngenda gendayo n'abaana bange ku foundation bonna ugenda gendayo nani ngenda gendayo nekena nopio ba David mbatwale kugenda gendayo nani ne Rubowa wange twala ruwa out hey mweraba